ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفعنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربي وكتبه وكانت من القانتين. آيات ذا الله زمان يقولون ثم آية agamba bati Allah yakola atya era yabakubira n'ekifaananyi kya Mariyamu ekisookera ddala bw'owuliranga Allah ye kameramaani asinga okunyaasa ebifaananyi nekikwatayo si mwangu era okuba ekifaananyi yasooka agamba Mariyamu nti kutama nga abasala Mariyamu n'akutama n'alyoka amukuba ekifaananyi bulungi bw'ati n'ateekamu kyayagala. Leeta ekiwandiiko. Era yabakubira n'ekifaananyi kya Mariyamu. Ani akuba ekifaananyi? Allah subhanahu wa ta'ala. Ekiwandiiko. Muwala wa Imurani nyina wa Nabi Isa Masiri eyakuuma obwerere bwe. Mariyamu yakuuma ki? Obwerere bwe. Tumanyi obwerere. Obagamba obwerere okwata ku mumu oba ku nnyindo. N'atambula nga obwerere buli awo. Oba okwata ku maaso. Nedda ssebo. Temumanyi kye bayita bwerere. Mariyamu yakuuma ki? Obwerere bwe. Kirira. Kale obwerere ne tubufuuwamu omwoyo gwaffe. Baani abaabufuuwamu? Allah ssebo. Era yabakubira ne Sabude. Okay, kare. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Atenderezebwa Allah tabaraka wa taala nannyini matenda amajjuvu agatali mbukendevu bonna. Tukomyewo nate lunaku lwa Sunday the research desk tuba tuyingiddewo okuteega ebirimbo byonna ebisaasaanira ku social media nga mu studio sirinzeka ndi ne mukadde waffe Sheikh Ismaila Sematimba sako ne Sheikh Idi Lubega ku mukono gwange ogwa kono nga tugenda kwanukula omwami oyo ayitibwa Isa Murumba alese aya esula ya 6 aya ya 12 eyogera ku Nabi Isa mutabani wa Maryam era nga abuuza okufuuwa okwo ddala omwana oyo yali wani. Aya egamba nti ne Maryam muwala wa Imran yakuuma obwerere bwe ne tumufuuwamu omwoyo gwaffe. Ekisookera ddala yeebuuza nti ekigambo bwerere bwe bakubuuza obwerere bategeeza maaso na nnyindo bategeeza ki kubanga alabika obwerere bw'omukyala tabutegeeza. Otandikidde wano badde nsaba okkirize oddeyo gy'atandikidde sooka onzijukizeeyo anti atandise n'agamba nti Allah yakuba ekifaananyi ti Allah kamera maani akoze eki asinga awo tuba tutandikira wenyini awo wenyini olwaki kubanga alhamdulillahi wakafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa habibana maulana Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abad bannaffe bano naddala abantu bahizbu twagot balina ekintu kimu tibagenda ne balowooza nti ebintu bya Katonda byakuzanyiramu ebintu bya Katonda si byakuzanyiramu si byakaliyoki toli fenna Allah wagamba nti yakuba ekifaananyi abaakuwa kyakulabirako olidde yabawa ekyokulabirako kyabawadde yaani ye Mariyamu ng'agezaako okubalaga entonda ye ey'okumeka ey'okuna kega kiringa oli bw'anaakusiigira ekifaananyi mu bigambo nga nakisinzira ngalo nakikubisiza kamera naye n'ayogera ebigambo n'akusiigira olw'okuba nti shaitaani kyekiri kingamba nti hizbu tawagut nti sitaani yabasalako tebalina kye bakola okuddawo nga sitaani ekoze eki ebabika obwongo omusajja omukulu ng'oyo n'ayogera ebigambo ebitakoze eki ekamera maanyi akoze eki naye ngaekintu kitegeererwa n'omuki n'omwana omuto nti no this was just an example Allah gyatuleetedde okutulaga entonda ye ey'okumeka ey'okuna entonda eyasooka yali ya Adamu nga tewali musajja tewali mukyala ensonga ey'okubiri okutonda Hawa ng'amujja mwani omusajja mu lubirizi lwe entonda eyo bwebubeera bujulizi tuba tubakoze eki tubuyiwawo tuli fenna entonda ey'okusatu y'ey'okutonda kati nze naye nga fenna tuva mu baki tuva mu maama tuva mu bataata tuva mu maama ne taata entonda ey'okuna yali ya Isa kati ng'atulaga nti Isa Allah yamutonda atya n'akulaga nti yabaleetera ekyokulabirako kya Maryam n'abeera nti yajja n'abeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuukiriza entonda ye nga takwatiddwako muki musajja kyakulabirako erife abakoze eki abajjukira abafumiitiriza muswatu Maryam aye 19 Allah yamuyita ayatu lil alamin kyakulabirako kabonero eri kiki eri ebitonde era ne mu Isaaya ne bakireeta
nti omuwala atamanyi muki musajja alizaala omwana wa buki wa bulenzi alimutuuma erinnya liki kyakulabirako nti mu bubonero Allah bwagenda okuleeta bwati Mukama Katonda kyaliva abawa kabonero kyakulabira ku kifaananyi ekiraga obuyinza bwe naye olwokuba nti sitaani yazingako tunuli omusajja omukulu ng'oyo yayogera ebitamujyamu genda seeka wange. Naam, musajja wuuyo agamba nti Mariyamu yakutama Allah n'anasula ekifaananyi. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama. Allah tumwebaza eyatufuula abasiraamu singa kati naffe tulizoninga ng'oyo kati gwe bwagamba nti nsiigire ekifaananyi yaba akimanyi bamugambye kwata brush n'erangi otandika okusiiga ku kisenge kati ulire entegeera gy'olina nze ono takyamalira budde wali mu ba 7 day nomalayo emyaka egisukka 15 ng'okoowoola abantu bwe bayingira obu 7 day kati bwe wavaayo bwe wabuza kubanga kati wabeetondera oba obu 7 day bwe wamalamu ebbanga bali bwe wakoowoola n'obayingiza obu 7 day bo baamu muliro oba nabo bagenda kuyingira eggulu ekyo tovangayo kutunnyonnyola bamuwuliriza bamugoberera bamwegendereza osobola ekyanga byabagamba ebigambo bye balina kumwegendereza omwami oyo yayogerera bamasabu kubanga anoonya waalaga tannafunawo yalema okufuna waagu yasooka n'atugamba nti yali musiraamu ye bw'agamba nti yali musiraamu n'ava eyo n'agenda mu ba 7 day nga mu ba 7 day gye yalaga nga tebalya mbizzi n'abeera ng'embizzi tagirya kati n'agamba nti kaakati yagenda mu balokole gyaliira embizzi kwegamba weetaaga kusaasirwa onoonya woolaga tonnafuna watuufu wootebenkerera kyova olaba nti n'ebigambo byennyini mwongera mu Qur'ani ebigambo ebitaliimu mbu n'amugamba nti kutama omwo mulimu ekigambo nti kutama mu aya ya Qur'ani gy'osoma ekyokubiri mulimu ekigambo ekigamba nti Allah ye kameramaani bakuwa kyakulabirako tegerega bakuwa kyakulabirako sekanziriramu aya eyo oginsobere bulungi surati Tahrim ya 6 aya ya 12 naawe olabire eddala nti mu butuufu n'ebigambo byoyogera tolina bitegeera obuza wabula ekyokubiri ezambi eddala lyokola obuza kitegereka bulungi kyova olaba nti olwokubanga nti obuza wasalawo obulire ddala kyova olaba ffe tubasaasira ne tubagamba nti kakati ku myaka gy'olina bw'oba ng'okyali mu bintu ebyo gwe toyinza kutuulaawo wansi n'ofumiitiza noga naye kino kyenkola ngenda kigabana ntya oluvannyuma lw'okuva mu kunsi kuno fe tosobola kirowoolereza ekyo seeka aya egamba etya era yabakubira n'ekifaananyi kya Mariyamu nnyina wa Nabbi Isa Masiya erindamu katono kati bulijjo mutugamba nti Katonda azaala kati gwe kennyini ate oleese aya eraga nti Nabbi Isa alina ne maama we ye Mariyamu kirira balayika kye bategeeza Katonda bw'abanga ye taata wa Yesu kiba kitegeeza Katonda ono yebba wa Mariyamu anti kaakati n'ekigambo Katonda aba takitegeera makulu gaakyo kubanga ekimuyisa Katonda kutonda bwe bayita abazadde ye tagenda ekyo kye kyabalema okutegeera kyova olaba balina statement egamba nti Yesu mwana wa Katonda kati Katonda ekimuyisa Katonda kukola ki kutonda so si kuzaala bwe bayita abazadde ye tagenda kyova olaba ne aya gy'oleese eyogera birala nnyo Allah akukubira ekifaananyi butya bwe yateekateeka olutonda lwa Nabbi Isa mu lubuto lwa nnyina tegereka kyeyogerako by the way kansooke nkusomese gwe mukulu eno aya teriimu na kigambo kuzaala eyogera ku nteekateeka y'omutonzi butya bw'ateekateeka omuntu oba bwe yateekateeka Nabbi Isa mu lubuto lwa nnyina tegereka bulungi kyeyogerako so mukulu weetaaga oddeyo weetegereze aya ebigambo biba bibiri oyo nyini kubyogera tubiteeko obukaddaaga 2 tuli ffenna otherwise twongereyo ensonga eno mu maaso sooka kameramaani mu aya
ekigambo cameraman ma aya nga mwekiri ekyokubiri Mariamu nakola ki nakutama olabira ddala ng'abantu bakulembeza obukyayi ate bannayinammwe ne mubawaana fo kyokusira mukamuwone muwaana abantu abali abaabula n'enkola ne zinywa ne mugoberera ebyo genda mu maaso se kyova olaba nze ntera obbagamba ekigambo ekigamba fayini osobola okubeerayo ng'obusiraamu tobwagala era tewali wayinza kukaka nti yingira obusiraamu bwe banaakukaka okuyingira obusiraamu tojja bbonywerera mu lwaki baakukaka bukasi naye sooka osigazeemu amagezi agategeera osomese ebituufu ekitegeeza naawe gwe babigamba sooka osigazeemu amagezi agategeera agasengejja ogambe naye mu butuufu mu aya eyo mulimu ekigambo nti kameramaani n'amugamba nti ate kutama tegereka kitegeeza nti waliwo embeera y'obukyayi fe tetwagala basomesereza ku bukyayi nedda tukusomesa aya nga bweri seeka giddemu ogisome insha Allah nga bweri era yabakubira n'ekifaananyi kya Mariyamu nam nnyina wa Nabbi Isa Masiya yesebo muwala wa Imran yesebo yakuuma obwereere bwe kale tubufuuwamu omwoyo gwaffe ne tubufuuwamu omwoyo gwaffe n'aba olubuto lwa Isa lindamu katono Allah bw'amala okutonda omuntu muno mu lubuto tegereka bulungi ng'amaze okumutonda kwanza ekyokufuuwa omukka oba omwoyo mu mukyala si kyekisooka waliwo ekisooka okubeera mu lubuto Allah agezaako kunnyonnyola entonda y'omuntu oba Nabbi Isa bwe yali ebyo Bayibuli tebimanyi ekoma ku kakongovvole Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi ebyo tebimanyi tegereka bulungi yafuuka ekyennya omusaayi n'amazzi ebyo tebimanyi tegera mulugirira ne aya mu maaso ngende maaso yesebo akakasa amazima g'ebigambo bya Mukama Katonda we ebiragiro bye byayitira ku malayika bwerale nnyo gwe bw'obanga oyagala okuzaala ne mukyalawo otuma wa booda kubanga wano Allah atuma bamalayika oba olinayo gw'otuma ng'ogamba nze ntuma butumi ebigambo ebyayitira ku malayika nga bwolaba Bayibuli bwegamba mu Lukeemu layini ya 26 nayo gimusomere abeere ng'agitegeera 26 bwe batyo bwe basomesa tosomesa na bukyayi tegereka mbwera Allah ye kameramaani asinga omwo temulimu kigambo kamera kitegereka bulungi era okumanya nga tomanyi nti ekigambo kamera kya Luzungu ate kaakati aya eri mu lulimi Luwarabu kaakati bano bootamanyi ababyogereramu ye otwala nti ate Oluzungu luli mu Luwarabu kati gwe tomanyi weetaaga kutuula wansi osome lwaki okyanoonya n'enzikiriza yennyini gy'onywereramu togimanyi okitegedde gwe mukulu egamba etya awo omwezi ogw'omukaaga malayika Gaburiyeri n'atumibwa Katonda mu kibuga eky'e Ggaliraaya erinnya lyakyo Nazaaleesi aya kyegambye nti ebiragiro bya Mukama Katonda eri omuwala eyali ayogerezebwa omusajja ow'omu nnyumba ya Dawudi erinnya ly'omuwala Mariyamu lindamu katono Allah kyagambye nti ono omuwala teyeegattako na musajja yenna yali bikira oba kyemuyita embeerera awo n'ayingira omumwe n'amugamba nti mirembe gwe aweereddwa nnyo ekisa mirembe gwe amakulu yali amuwa busiraamu assalaamu alaikum tamugambangako nti Yesu yeebazibwe malayika ekyo ekigambo takigambangako Yesu nabbi Mariyamu n'amugamba nti Yesu yeebazibwe yamuwa salaamu naye ye yeeralikirira ekigambo ekyo n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli malayika n'amugamba nti totya Mariyamu kubanga olaba ekisa eri Katonda era laba oliba olubuto olizaala omwana wa bulenzi lindamu katono bw'agamba nti olizaala omwana wa bulenzi ekyo kyentwala Qur'ani kyegambye kitegereka bulungi ekyo kyentwala gwe bw'obanga okiwakanya towakanya nze wakanya Qur'ani wakanya Bayibuli etugambye Mariyamu yazaala Isa oba gwe muyita Yesu ekyokubiri Qur'ani kyeyogedde kakati bw'obanga owakanya towakanya nze first of all sooka owakanye Qur'ani kubanga gwe tokkiriza mazima ga Qur'ani ekyokubiri ddamu owakanye Bayibuli kubanga gwe tokkiriza mazima ga Bayibuli bw'ebanga eyogera ku kuzaalibwa kwa Isa gw'ogamba nti Katonda yamuzaala nga weerabidde ekigambo Katonda kitegeeza kutonda so si kugenda kuleeba okitegedde mukulu
ekigambo katonda kitegeeza kutonda so si kuzaala. Kyova olaba nti bwe baleeta ebyokuzaala bayibuli ng'egamba Maryamu olizaala omwana wa bulenzi. Bayibuli nayo ekimanya nti azaala abeera muntu. Era bw'otuwaayo olunyiri mu bayibuli olugamba nti nga lugamba katonda olizaala omwana wa bulenzi mulete. Kubanga omulimu gw'okuwakanya bitabo bino ekyokuzaala kyali ku Maryamu ng'omuntu yagenda ozaala Qur'ani bwegambye bayibuli bwegambye katonda alizaala omwana. osobola oduleeta n'oluleetereyo mu kyaki gye mwekweka. Tegereka bulungi ne bagamba nti bannange lulu n'ondulabye kuzina balungi mukwekweka balyazikava ebayita tebajja. Yesebo wekitiibwa seeka wange tukweyanziza akanyumirako kootututtemu. Omusajja oyo yeebuuza era nga yeewuunya nti Qur'ani bweyogera ku bwereere Maryamu yakuuma obwereere bwe. Bwe bagamba obwereere okwata amaaso na ku nnyindo na ku matu. Yeewuunya obwereere bw'omukyala butandikirawa era bukomawa. Seeka Matimba. Kakati alhamdulillahi wa kafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Kansokenzemu katono emabega olwa kamera eno n'eddoboozi lino nti ekiyinzizaamu katono emabega omuntu ategeere gye twatandikidde. Twagambye mu bukulu bw'ensonga zino nti abantu bano baagaana okutegeera nti Allah bw'aleeta ekigambe nti kyakulabirako yabakubira ekifaananyi bo bamuyita cameraman nga ekigambo ekyo kyokka kitegeeza giving them an example. kubasiigira kifaananyi omuntu bw'anagamba sooka onsiigira ekifaananyi mulumba n'ategeeramu kuleeta langi eno eya guuni na brush. Nsiigira ekifaananyi ku ddiiri weeyo etambula etya olidde akututte mu byanfuna anaafunamu atya ng'omunnyonnyodde buki bulungi nabiki na bigambo. Kati Allah kye yali ategeeza naye bambi olw'obukyayi bw'omwami ono tuwewuunya n'emyaka gy'alina okuba nti akyayogera ebigambo ki ebifaananako bwe bityo. Tegerekesa bulungi kubanga nkuze tuli mu myaka gye gimu. Gankulyemu katono banne bwe baategeera obukulu bw'ensonga tegereka bulungi bazimba amakyaki ne bagamba nti ebintu bino katobite kanzimbe kyaki yange ntekewo ka TV kange ntekewo ka radio kange kubanga abantu kati bazuukufu abantu basomye ebyo toyinza byogerera mu bantu bategeera naawe mbu kameramani mu bantu abategamba sekeka ninyemu katono mmwe abagobye n'abantu ab'obuvunaanyizibwa mu nkuŋŋaana zaffe. Omuntu ayinza kuwuliriza ebyo bintu bya kisiru mbu kameramani mbu kutama mmwe sekagenda mu maaso. Katukugamba mukulu Mulumba ke kaseera okule leka kuba nti buwanvu ng'ate emyaka ogikoze eki ogyerabidde buli wokula wabaawo ebintu byeweeresa ebyekyana ekito abo bajaweebwa okutambula nabo bibogere balina okwogera ebyo naye ku myaka gyo wokyayogera nti Allah wano yali kameramaani kitegeeza toyinaamu wadde akamagezi amazaale konna wakaleka mabega ebbanga lyomaze ng'oli embizzi ng'ate wali ensonyiwa bange wali tobyogera ng'oli mu 7 side nga tannaba kulya mbizi. Omanyi Allah subhanahu wa ta'ala yali atunyonyola ku mbizi yavuga fa innahu rijisun musota naami aya 14 mutta kubanga yo nyinyi nagisi kyenyinyalwa kati ekyenyinyalwa kasikokiryako bwoti tosobola kubeera mu normal understanding. Era so waliwo n'abasumbanga ne Joshua yalimu twabakyazaako okusipimuka kukulokutawa Joshua yennyini n'agamba fatufaanana n'embizi. Yesu yabagamba temuteeka kintu kyammwe eky'obuyonjo mu maaso ga mbizi. Allahu akbar. Tebagamba nti abavumi tuli mu Matayo 7 onyiriri olw'omukaaga ntegerekesa bulungi temukwatanga luluza mu ne muziteeka mu maaso g'embizi. Tuli fenna kati botandika ogirya ebyokoze eki byofaanana Maryamu n'akutomamu kitegeeza nti ebyo byonna byeyogera mu aya tebirimu kambeere mu sharihi gye wakoze eki gye waleese tebyabaddemu. Tukugamba mukulu kukula
kula komawo oba kola kiddeko osiramuke Allah akyasobola okwaniriza oba yatugamba nti ya ibadi alladhina asrafu ni muswatu ki Zumara asatu mwenda muswatu asatu mwenda aya 5:3 la taknatu min rahmatillah tamukutukanga ono okusasira kwani inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ajja kwaniza jabbi kusonyo byonna byokoze byomazengo obuza abantu batwala Museveni side atudduseyo obatutte mu bulokole ajja kwaniriza okumewa waki awaka bilyabi kusonyiwe tegerekese bulungi komawa waka oddemu ofune entegeere y'abantu abakulu wekoze eki webeera tojja kuddayo kwogera bintu byakiki byakyana kito mbunakutama manyi ebbanga lyomala nga tofuna wuzu ebintu ebimu bigenda bikutabukako kyova olaba nti osobola okwogera ebigambo ebitakwatagana bw'ate kameramaani mu mbeera y'okujereegerera eno Qur'ani yakadda byaggwa naye balowooza nti bebogereramu tebategeera nti bwe babalimba tebaddayo kukola research ne bamanya ekituufu oba nabo bennyini tebagenda kukola research anti kyova olaba hostero z'abasiraamu abapya zijjudde ekyokubiri Allah tugamba nti innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama tegerekese bulungi ekyonoonya abantu abo saidi eyo kiryaki tebaagala kusoma bennyini ababakulembera tebaagala kusoma ngate Yesu yagamba Mataya 22:29 ti abo abantu ekyebakyamya kiki bukyamala butamanya byawandiikibwa ekyawandiikibwa bwekiri Bayibuli mu kyamateeka 2 yagamba toyongeranga kuwadde okendeezaako n'ekireeta mu kubikkulirwa eggwaka 2018 n'ekiteekako ne penalty bwe kikwongeza mu Qur'ani kyeki kubanga sekasematimu ensonga eyogerako nze bwenvaayo nensoma Matayo 10:22 munakyayibwanga abantu bonna okubalanga erinnya lyange naye alinyiikira okutuuka ku nkomerero ye alirokoka full stop songeramu Yesu agambye tulokoke ddi ku nkomerero basi bagoma lwaki njongeramu kati ng'otandika yenkola yawe kubangira ne Allah kitugamba mu suratu Imran aya 7:9 yekitugamba yenkola yawe baddira ebigambo bya Allah Allah abyese waati boli babinyola kola yaabwe yakunyola bagamba bano basika baabali kyekyabakyusa ne Bayibuli ne bagijja mu Tawulaati entuufu ebitabo ne babisuula buli saawa bigambo bya Katonda ne babizanyiramu waliwo ne yafulumya empya gye bayitawo Bible yafulumidde Russia kagamba omulimu gwammwe kwongera mu bintu kati wano tulinawo African Bible y'Abafirika agamateeka tegakwata ku bali kagamba omulimu gw'abano gwava dda kwongera mu byamu gwetolaba nti waliyo Bible ekinanamu ekimu ebigambo Mariyamu n'akutama mbu neyetegekako ki bulungi ebyo mukulu mulumba mu myaka gyo wandibadde okoze eki weekomako n'ojeeno n'osoma ebintu nga webiri tugenze ku kiwaleese point 2 zenjagala esooka oluvannyuma lw'ebigambo ebyo eby'omusumba mulumba n'abatulaba abatuuliriza abawuliriza abasumba ababawa attention Allah okwogera ku bwerere bwa Mariyamu yali ategeeza ati kubanga abatulaba abamu naddala batategeera Qur'ani bategeeramu birala eri omusumba abuuzizza bwe boogera ku bwerere okwata ku maaso na ku nnyindo kyoba osooka okukakasa obwerere bw'omukyala butandikirawo era bukomawa kyoba otokedde okusooka okukakasa nti bano abantu balinga kwega babeera mu kaliyoke tabeera mu kubuulira njiri oba n'oluganda lwennyini talumanyi alabika si muganda kubanga afuutukeyo mu busoga naye ate era n'abasoga oluganda balukoze eki balutegeera kubanga omuntu oba kugamba nti n'afuuwa mu bwereere bwe kyegerekese bulungi kati ekigambo obwereere obusiraamu butugamba nti obwereere bw'omusajja buli mabayina surra wa rokuba tegerekese bulungi wakati w'ekkundi lye n'amaviivi ge natugamba nti obwereere bw'omukyala mubiri gwe gwonna ng'oggyeko ebiki ebibatu ne feesi ye era bw'aba ayambala bye bitundu byokka byatabika tegerekese bulungi kaakati wagamba nti bwereere eya awora
ntegerekese bulungi kati oteekeddwa okubeera ng'ovaayo Allah agambye n'atukakasa yafuuwa muweerere olwaleero scientifically bwe baba bagema abakyala babateekamu wano akaweta akabaziyiza okuzaala kati mbuulire gwe mulumba kano akaweta kabasibye eno kaziyiza katya okuzaala okubeera eno wansi obutafuna lubuto okumanya mmwe temutegeera bye mukoze eki kyovudde abanobo Quran yali evvuunula ekintu ekyo yakireeta buki bulungi neekakasa nti kyebaayita obwereere yali sleeve of her shirt nti wano webaziriza omukyala era ne Quran weereeta nga webakolaki webaafuuwa Mariyamu okolaki okufuna olubuto mu Quran gireete egisome ate omukulu amaze n'atuleka mu bbanga yali badde atugamba nti Quran yakola nsobi kaakati Bayibuli yatugamba nti bw'ati bwe yakola oba nti olina kukola bw'oti amakulu nawe obeere Katonda nti okwata Allah ensobi nti okutonda kw'omuntu kwali badde bwekuti naye ate ono yamutonda bw'ati sekaze nabuuzaako omusumba mutugamba nti ono Yesu ye yatonda nnyina yali ajja ku nsi okwesogga nnyina amuzaale ng'omwana ku nsi yamuyitawa tufunye ansa za mirundi mingi kubanga yava yonna gye yava yamuwaali ku nsi najja n'amwesogga bulungi yayitawa waliwo yaŋŋamba yamuyita mukamwa kitegeera bulungi wali ku kirokotawa olera ndi yayita mukamwa and Mary the daughter of Imran who guarded her chastity and we breathed into the sleeve of her shirt or her garment for our ruh ndali ani aleese omwoyo ogwo ate malayika yaguleeta si Allah era ombadde ninawo ekibuuzo mu maaso gye tujja waliwo physical contact oba spiritual contact wakati wa Katonda ne Mariyamu nti baasisinkana olwalise ku lunyiri lwava okusoma Luka 1:26 bw'otuuka mu lunyiri olwasatu bakugamba nti Katonda yagamba nti ndikusindikira kiki Mwoyo Mutukuvu ali kujjira genda maaso ali waggulu gali kusiikiriza amaanyi g'oli agali waggulu gakola ki kusiikiriza buki busiikiriza teyabirimu bino ntegerekese bulungi kati Swati Imran aye yanamu 7 n'ebimalayo Imorani ntuukewo seeka tuukayo nsome ya Luganda ana 7 egamba bweti nga bwe ŋŋendako ewa Seekaidi kubanga njagala nnyo okumanya Omuganda bw'agamba nti omukyala akunamidde Obuganda aba yagenze bwereere kweli era ali mufuula omubaka eri abaana ba Isirayiri n'obubaka obugamba nti mazima nze mbajjidde n'akabonero okuva eri Mukama wammwe 3:49 nsiddigala 3:7 egamba bweti n'agamba Mariyamu mukama wange ngeri ki bwe nnaafuna omwana nga sinnaba kukwatwako musajja yenna bwekityo bwe kinaaba Katonda atonda nga bw'ayagala ebyo ebyali ku Mariyamu kwali kutonda Katonda atonda nga bw'ayagala ate okumanya okutonda kwe bwekutyo we kwali okutonda kwe bw'ati wajja atonda nga bwe yatonda Mariyamu mu lubuto lwa nnyina naffe bw'atyo otumala okutuuka mu ki maama ne taata wamala okubeera nti bakoze omulimu gwabwe okutonda kuno okw'omunda bw'atyo Allah bw'akoze eki bw'akutonda sooka onsomereko mu ssuula ya 38 ayiye 7 nina kyentegedde mu bigambo byo Seeka nti maama ne taata bazaala mubiri kyekyo emyoyo gyaffe gyonna gireetebwa awo obitegedde nkutegedde bulungi okwo Qur'an ekuyita okuyiga okwewala ennyo ate neddamu negamba nti dhalika mablagahum ekyo kyekikomo kyabwe mu kumanya kati gwe olinawo okoma mu kumanya bino ebintu ebyokuzaala n'okutonda olina birekera profesina n'oyo eyeyita mulomba ebwayisaawo twali ku topiki y'emu ne tumukunya tubuulire Katonda waazaala atya
Katonda tazaala naye ayogera bwogezi nti gwenkuza nakusinga nasima buki busimi nti gwenkuzadde na kigambo tugenda okuleeta ekigambo mu Bebulaniya 11 meka 13 ekigambo kya Katonda kitonzi kati kati natabu soko some aya musanvu mwemu agamba ekitiibwa Allah yokera mu kiseera mukamawo yagamba malayika mazima nze nja kukola mu omuntu nga mujja mu ttaka bwe naaba mmaze okumwenkanyankanya n'atereera ne mufuuwamu omwoyo gwange gwe wansi ku maviivi komaawo ebisigadde bireke Mariamu bamufuwa mboki Adamu bamufuwa mboki mu nnyindo ze abeetikka ebintu bye mutamanyi mulinga obulogoyi genda osome lubereberye 27 ne Adamu naye ne mu Bayibuli egandi bamufuwamu muki ekibuuzo katukizeeyo gyali Adamu mwana waani kuba yalowooza buli kufuuwa kuno naaba ali mu kuzaala kakati saaka ebyo nga tetunnabizaayo nze njala kutya okutereeza Qur'an soka onsomere 32 otandike ku aya ey'omusanvu paka ku y'omwenda twabe ffenna Katonda okufuuwa Mariamu okumufuuwamu kyali kyeyawuliddeyo yekka tulebeyo owokumeka owokubiri nga yaani tugezaako okulaga Allah ng'atunnyonnyola butya bw'atonda omuntu tegereka bulungi kyetugezaako okulaga kati gwotegeera mu birala sitaani zikwerabiza kino ekiri mu Qur'ani n'otegeera endowooza ya sitaani kubanga sitaani witu ebyo byerowooza kituufu 32:7 agamba bw'ati oyo eyalongoosa n'atereeza ekifaananyi kya buli kye yatonda mpulira n'atandika okutonda omuntu ng'amujja mu ttaka nga bwe yatonda Adamu mu ttaka mpulira oluvannyuma n'ateeka olukolo lwe ezzadde ly'omuntu okuba nga lusibuka mu mazzi aganyuumibwa agava mu musajja n'omukazi oluvannyuma n'atereeza n'amwenkanyankanya n'amufuuwamu omwoyo buli ayitibwa omuntu omwoyo gwaffe okujja erimba maama baffe Allah omwoyo ogwo bafuuwamu muki mufuuwe tolowooza nti baguleetera mu kagoyi okufuuwa okwo kuli mu process ya kutonda kwani kwa Katonda ng'atonda buli kitonde Isa Yesu Kristo kyali kitonde kya Katonda kyeyatonda obutonzi so si kyeyazaala era nga guyitira ku Jibuliiru gwe muyita Gabudyeri tegereka bulungi seeka omukulu ono okwagala okubeerako n'embeera gyageregerera Qur'an abijja eno ewaabwe eno mu Bayibuli engeri gy'abiraba nti akatogo kangi eri mu Bayibuli soka onsomereko olubereberye 21 n'ayagala obigeraagereranyiza eno kitegereka bulungi bwe buto si bwe biri anti eno abisengula ate ayagala kubikasoma olunyiririyo atubuulire ddala nga olunyiriri luno Katonda wata bwe yajja ali yagira Saala nga bwe yayogera era Mukama n'akola Saala nga bwe yagamba Saala n'aba olubuto ng'ani alumukoze Mukama yakola kati tugambe nti enyuli y'olugwa lwaluvuma lwebito bwebiri Luusi 2 oba naffe tukube ekifaananyi Luusi 2 tetulina ntegeereza eyo tetukwe ffe tusomanga bwe luli Luusi 2 gamba temumpitanga Nawomi naye mumpite mmala kubanga omuyinza w'ebintu byonna yankola ebikaawa ennyo tokiraba nze gwange nsongeramu byakaawa tebukaayi kakati akagambo kenjagala okwogerako mwe mwenna abalaba vidiyo eno ne Dawa TV tubagamba nti abasajja bano okubeera nga bagezaako okwogera Oluwarabu mugezaako ne mugeegenya anti baagala nnyo Oluwarabu luno era nze mbeeyanza nnyo okuba nti balwagala nnyo kubanga omuntu eyajja n'olulimi luno wa kitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okugezaako okumutunda
Bumwe mugamba nti mugezaako okutunda Yesu. Abantu abali eyo mugamba abasumba bammwe boogere mu lulimi lwa Yesu lwe yayogeranga nalwo balugeegenyeko kale tulabi. Kubanga mulimba abantu mbu mwagala nnyo Yesu naye nga mugoberera Oweekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ekyokulabirako muwasa Yesu yawasa. Kyova olaba nti buli awasa agobera Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Bwobanga ogoberera Yesu ddayo ogoba omukyala ofuuke muguulu nga mukamaawo teyawasa ku mukyala. Kati buli awasa agoberera ani? Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Naawe agamba nti ogoberera nnyo Yesu njagala oyogere ku lulimi lwa Yesu. Geseka bwagambye nti olunubbi tegenda oluswayiri ate mugenda ne muluyitaki engeri gy'ofunamu ebigambo nga bifaanaganamukko n'olowooza nti oyogera Luwarabu. Kati bw'obanga gwe oyagala nnyo Yesu twagala oyogere mu lulimi lwe. Kyova olaba bambi mulabye mutya ne Bayibuli gy'osoma ne Yesu tagisomangako. Tekimanyi nagimanya kubanga naawe okikakasa nti Yesu tayogeranga ku Luganda. Kubanga nali mbuuza omusumba omo tegereka bulungi naga nti bali olugero bagyesigaliza mubuuza oti ate eno kati ate eno erimu olwa duplicate lutono. Ovanga ku muntu asoma translation yesebo erivunuddwa mutavunula kunyo okwefatinga amakulu gonna naga abaako byalekayo. Kyova olaba ffe enjawulo yaffe nammwe bwe tulaba omuvunuzi ono ng'alinamu embeera y'okuseerera tugamba nti ono naye muntu eyavunula wano muntu nti ye omuntu ayinza okubeera n'obukendeevu bwe nga tunula wano mu origino egamba ki nga tugamba sheeke waffe ayinza okuba nga yafunamu embeera y'okukola ki saka ayinza oba tebakitegedde zikamba wayeesha okulabirako somera ku Lukka 18:18 tegereka bulungi waliwo yajjanga dduka gogamba bwe tubanga twogera ku bigambo by'okuzaala n'okutonda bwe tubanga twogera ku bigambo by'okutonda tuleetanga Bayibuli kubanga Bayibuli ekoma eno bukongovvule Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi ng'ekomaawo. Tuyinza kwogera ku nnabaana Bayibuli temanyi na biriyo teyogera ku muntu ajja atya okufuuka omuntu tamanyi process y'amazzi musaayi biki ebimanyi. Allah yagamba nti nze nabafulumya mu mbuto z'abanyammwe nga temulina kye mumanyi. Kati saawa eno naawe ogamba Allah kameramaani kale wulira gwe Allah gy'akugye gwe n'omuntu omukulu omu n'omuntu omukulu omu n'amubuuza ng'agamba nti 18:18 nebosoma 17 Makko naye ekola n'omuntu omukulu omu n'amubuuza ng'agamba nti omuyigiriza omulungi kusoma Makko 10:17 Makko 10:17 gamba bweti katubalage ensobi bwe yali ng'agenda mu kkubo omu najja gy'ali ng'addukana n'amufukaamirira kiddemu omu najja gy'ali ng'addukana kwegamba kyali bwe kiti Yesu yali atambula ne wabeerawo omuntu eyajja nga pupu amuyitamu bw'ati Bayibuli bw'egamba n'omuntu omu najja ng'addukana tegambye nti ajja ng'adduka. Kati singa obadde n'origino bwali badde ng'otunulamu gati kwali kudduka oba kuddukana kitegereka bulungi niyo olw'okuba nti tolina origino ewuunya gwazanyira ne ku Qur'ani gwe otezanyirako otya ebintu ebimu mwagala mubisome naffe tunajja netukwata bino byokka janga betukoze eki tuteeka ku mmeeza munanywawo amazzi kati naye agenda atulage nti omusiraamu olaba bwayongeddemu tulage oba wekitiwo kiri kubanga n'omuntu omu najja seeka gisome sooka ogirange na bulanzi Makko 10:17 Yesu bwe yali ng'agenda mu kkubo olwo nno yali atambula omu najja gy'ali ng'addukana omuntu omu n'agenda awali Yesu ng'addukana amakulu pupu yali amuyitamu ate jjukira nga mu kiseera ekyo empale zino ng'ezaffe obanda paati tezaaliwo
kati petwasasira kutegeranga kiri wano fe tuba tumanya ekiri wano nti kuno kwali kudduka naye mmwe ebintu byamwe bijjudde agasabi ate mwagala muva gye muvudde ate mujja muzanyira ku bintu ebiki ebirambulukufu nti mmwe temwina original Bible musoma bino bye babavuunulira ne mwefuula abagezi so nga ate translations mubaamu ensobi nyingi seeka kyavudde abagamba muddeyo muyige olulimi lwa Yesu kati chance esoma ku Bible mukozese ebigambo Yesu bye yakozesa kakati ne kano kabatemi ne bwe banaaluyiga Yesu tasomanga ekitabo kiri Bible kubanga ekyolulimi kirala ekyolulimi essuubi nalyo ndijeewo kanjira bamukkirize eyezebo nti fe ebintu byabo olusi tubesonyiwa buki besonyi nutunula tulaba abantu abakulu abandi badde balera abazzukulu ne babategeeza nti kino kibeera bwe kiti ate bakyakola ebintu by'abaana ba nassale olidde Sekase Matimba kibuuzo ki kyeyabuuzizza Sekase Matimba nga tunagenda ku kibuuzo kino kankyogere wano ku kamera Dawa TV nga bwe mumasazeewo okuteeka mu Qur'an ebitaliimu tugenda kutandika ku Bible nga ffe tetuteekamu bitaliimu wabula tukulaga bulazi nsobi zirimu byennyini ebiriwo bye tukuwa naawe weekange oba naawe onojja odduka nangaoli eyagenda eri Yesu gwamanyi segereka ekyo kyetugenda okukola tulwekyo tubitandikako ku Lwokuna tutandike ku Lwokuna inshallah mujja kawuliramu akatito okubeera nti mujja kubanga tusirise ebbanga ddene nga mulowooza nti ffe muliisa buti bassebo kati tutandike inshallah nga bwe tugenda ku kibuzo ky'omusajja munzikirize hadithi eno ngiyiseewo nabadde njagala gisoma wali nga tumaliriza naye engeri gye waleesa 32 aya ya 7 mpaka ya 9 nga ffenna emyoyo gyaffe gireetebwa buki buleetera gifuuyibwamu isa yekka nti eyafuuyibwamu wabula n'emyoyo gyaffe gyonna kuba emyoyo gyonna Katonda yagitonda mu kiseera kiri kyeyatonderamu Adamu kituufu nabbi agamba hadithi eva ku Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu agamba hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatutegeeza omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-sadiqul masduq nga yewa amazima akakasibwa mu byayogedde tabuusibwabuusibwamu kubanga yagamba la yantiqu anil hawa abijja kwagala kwe in huwa illa wahyun yuha wabula bonna bwalinga bubaka obwavanga eri Allah tabaraka wa taala nabbi yagamba inna ahadakum mazima ddala omu ku mmwe yajmau khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa kukuŋŋaanyizibwa okutondebwa kwe mu nnabaana ya maama we ennaku 40 nga mazzi fenna tukimanyi tuva mu mazzi ago agazaala thumma yakunu alaqa mithla dhalik oluvannyuma n'afuuka ekisaayi mu nnaku ze zimu kibula omukyala bw'avaamu olubuto avaamu musaayi mu nnaku ezo ng'omwana akyali ku stage ekola ki esooka thumma yakunu mudgha oluvannyuma n'afuuka ekinyama Allah mushepinze mithla dhalik mu nnaku 40 oluvannyuma lw'ennaku ezo zonna thumma yursila ilayhi almalak oluvannyuma Allah n'amutumira malayika fayunfaqu fihi ruha malayika yo nemufuuwamu omwoyo Allah kyatunyonyola mu suratu hajj aya ey'okutaano Allah kyatunyonyola mu suratu mu'minun aya ey'ekumi tegerekesa bulungi ng'aleeta prosesi y'okutonda okwo nga wosomya nabbi Muhammad yali atereeza aya ezo bbiri Allah kyatugamba mu Qur'an aya ey'okutaano ne suratu mu'minun aya ey'ekumi Allah kyatugamba mu Qur'an okwo kuyiga okwewala okwo kuyiga okwewala si bino namuwumba n'enfufu n'ensi n'ebikomaawo kati gwe bakuwumba mu ttaka ly'ekatwe lyawa gwe tubuulire guseeka era nze nebadde mbuuza abaana nga nti mwasoma babasomesezza naye muyinza otya okuŋŋamba nti Katonda yabumba muki munfuufu nemugaa nti enfuufu is what type of soil kuba tulina clay soil tulina sandy soil ne loam soil sand dust is which type
nibaga kati Qur'ani yabayamba nijja nebaga nti enfuufu tebagibumba babu kibabumba bibeera kiki bumba ngati mumena bintu bya pota tibabimanyi omuzo tokuna enfuufu bagiyenga mu buki buyenzi kagamba osinga n'abantu nga wallahi buli kimu kyakubakola ki twagambye engeri ke balumba Qur'ani olulumba lujja tegereka bulungi drone zijja tugenda kubayiwako kati drone ze tugenda okukozesa kati nga tugenda ku kibuuzo ky'omwami nina akantu kenjagala tukiriyalinge Yesu wakogeddeko naye njagala tukakiriyalinge nako Allah ayogedde kufuuwa mu ssuula gye yaleese Allah ye yafuuwa oba malayika ye yafuuwa awo nawo njagala tutereezeewo sooka onsomera Ebbulaniya 13:14 osoose kugendako mu Ebbulaniya katusooke tubatwaleyo manyi nti abaana batubategerera ku buti balina osooka okuweebwa basomesa ebisookerwa ate nga ne sharehe yennyini yagisomye neyeyanukula nga tamanyi nti ate yeyanukula sharehe gye yasomye ekibuuzo ky'obuuziza kirimu sharehe ebiragiro ebyayitira ku malayika yennyini ate ebisomye ne bayibuli n'ekireeta malayika ye yajja mwezi gwa amaanyi ga Mukama gali kusiikiriza nagambye nti ono omukulu awakanya ebitabo 2 takwatagana nabyo lwaki anoonya walaga watuufu tannatebenkera bayibuli egambye mwoyo mutukuvu yali kujjira ne Qur'ani yakyogedde ne Qur'ani kyennyonnyola ebiragiro ebyayitira ku ki Allah atunnyonnyola malayika nga yejja yennyonnyola n'abidde mu suratu Maryam banjira tubatera okusoma aya 19 ne babuzaabuza aleese mwana aluwa kati yabirimenga nti malayika yaleeta mawulire bimala okuleeta amawulire aseeba okukatuka ak'okuzaala era malayika ye yakola ki yeyajja nerabikiraani Mariyamu nemufuuwamu muki omwana tewaliwo closeness Katonda bitiri bimwetaagisa ye buli kyayagadde agamba nti innama amruhu idha arada shay'an ayakula lahu kun fayakun erimu aya twakisomye mu suratu Imran aya 47 idha arada shay'an ayakula lahu nga Allah akitegeeza Maryamu yennyini malayika ekimutegeeza nemuga nti Allah waba yagadde ekintu agambye nti ba nekiba ekitali mu bayibuli bwe kwatuuka ku kuzaalibwa kwa Isa gwe muyita Yesu Katonda yalemererwa okumutonda ye n'agenda nagano kanzaali muzaali naye era bamuwaayiriza era mu Ebbulaniya tugenda okusoma ojja kusoma 2:9 nga yakola mukole anti bwe batyo batabula kati byabatabukako kati eyo layini tebaagala giwulira ate kyoleeta Ebbulaniya 2:9 tebaagala kugiwulira wantumyeyo kati nsooke 2:9 sooka osome 2:9 tunulira yakolebwa obukolebwa okubulako akatono okubanga bamalayika yaani ye Yesu olwo tebalusoma mu kyaki olwo tebalusoma era n'agamba mu Yokaana 2:19 ngenda eri Katonda wange era Katonda wammwe ng'akakasa nti ye baatonda muki mutonde eyamutonda ye Katonda we nga Katonda woyo ye Katonda waffe ffenna kati bamuseseetula Yesu bwe bati kati ne bamutuuza mu ntebe y'obwa Katonda nkugambye sitaani neekola omulimu sitaani neekola ki neekola omulimu nebeerabiza bino byonna ebiri muno nebagaa nti kati tukole ki kati tulina kusinza oli kati Yesu ye Katonda naye kati Maryamu aba ali ku ddaala akyo yazaala Katonda bannaffe abakatoliki bwe bagamba ayi nnyina Katonda tusaabire ffe abono obanga okyayogera ebigambo ebyo okyali mbubuze muganda wange buddukemu siramuka owone odde ku ntegeera entuufu abantu abo bemulaba abo bamulumba ezo zitwaguti ezajja obbabuza mugenda kuzejjusa kunenkomero mujja kuzeegaana bino zigamba nti Katonda teyabawa amagezi gaawula wakati wa kituufu teyassa ebitabo bino nga mwalina okubyesomera mwawule lwaki babategeerera ebintu ebifu sooka oddemu 13 babeera Bebbulaniya naye ku malayika ki gwe yali ayogeddeko nti tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa olwendifuula abalabe bo entebe y'ebigere ebyo mpulira bonna si gye emyoyo egiweereza otegedde emigaso gyaki gy'abamalayika kuweereza ani Katonda omigaso gy'abamalayika kuweereza Katonda Katonda tekyetaagisa kusituka ave ku arushe ajja akole ki
amakulu malayika bwe yakola ekintu Katonda yabakoze ziriwo okuweereza ye era ekyo tukimanyi Babbulani ani mu Bikolwa by'Abatume 2:22 nga Yesu yagiwandiika akakasa nti ono Yesu Omunazaalesi yali muntu eyabalagirwa Katonda mu bubonero n'ebyamagero niki Katonda bye yamukozanga wakati mu mmwe ne Yesu Katonda yakozanga muki mukoze talina bye yakola ku bikululwe Seka wange kirigo omukulembeze eggwanga bw'anaavaayo n'agamba bazimbye oluguudo Northern Bypass naye nga teyabadde tebiyo teyabuze nemba engineer teyabaddemu ne mu bafuwa teyabaddemu lwaki kiragiro kyali kiki ebyo balina kutuula wansi bagamba nti netufuuwa batategeeza nti yatuuka n'afuuwa kati bano okutegeera kwaki kwabo sitaani byakolaki byakkako bibalina okolaki bibalina Seka wange ekimanyikidde mu Buganda nti omukazi yagaba omwana era maama we nga tannakuwa kikakyo waliwo ewaffe waliwo gwe baagabye ku myaka 45 maama we yamuwadde ekika ekituufu gy'azaalibwa waliwo obujulizi bwonna nga Mariamu agamba abantu bano nti kano akaana ka Yesu kenzadde kaana ka Katonda anti nabagambye nina eddakiika emu yokka kuba malayika yayogera na Mariamu tayogerangako na musumba yenna mu ddakiika emu gye nsigazza amazima amatuufu ate nga agakaawa Yesu talina kitaawe kyova olaba nti tulina ekigambo ekiyitibwa bikira omukyalo ono eyali mbeerera naye Allah ku lw'obuyinza bwe omukyalo oyo n'afuna olubuto nga teyeegasse na musajja tewaliwo mbeera yonna kyembagambye nti buli lw'ogamba nti Yesu mwana wa Katonda oyo akikugamba sooka omubuuze Katonda kyo kitegeeza ki kutonda oli bulagamba nti Katonda azaala mubuuze Katonda kitegeeza ki mutonazzaako birala Katonda kitegeeza ki nti kutonda Seka kiringa wonosanga omukubi wa buloka n'omubuuza wakazaalayo meka ssebo kansomeyo layini emu malirize yokka gye mmalirako Isaaya 6:8 Isaaya 6:8 ya 8 insha Allah naye kaakano ayi Mukama naye kaakano ayi Mukama gwe kitaffe ffe tuli bbumba naawe mubumbi waffe gwe mubumbi waffe owulira omulimu gwakola naffe ffenna tuli mulimu gwa mukono gwo so sigenda kuleeba owulidde gwe mukulu wano nongezeewo ekinene nga ngende baseeka Sebatimba nti bano okuyita Katonda kitaawe si lwakuba nti yabazaala bo bennyini bakakasizza tuli mulimu gwa mukono gwo kyagamba omulumba tamanyi taata we gy'abeera jako nga yakuwa yeekuba akaki okujjako nga ayagala tugamba taata we gy'abeera ate muganda wa Katonda kati nga naye ekisooka mu byonna kyoba oteekeddwa okumanya nti bino ebintu abantu abo amazima bagamanyi wallahi tuli fenna kubanga Isaaya 7:14 twagisomye dda okujja kwa Mariamu baakulanga nga wakuzaalibwa mu abawakabonero abo omwana atamanyi agenda kulya tamanyi muki musajja mazima bagamanyi naye balina bukyayi omuwala atamanyi musajja kati tamanyi musajja kati ate gwe yamufunira kitaki oyo atugamba nti Katonda ate yajja gyali ekibuuzo gwe taatawo tomanyi gyali oba gwe taatawo muganda wa Katonda kyova olaba ne Katonda muyita taata kati Yesu bamuwa bakatonda bangi mamanyi bakitabe bangi olidde osoma mwata yemu bamuwa kiki mwana wa Dawudi mwana wa Ibulayimu awo naafunawo bakitabe bameka babiri nogenda mu Yokaana 1:5 ate yanneewuunyisa baga nti bino ebiri awo byali byawandiikibwa dda nabibuuza omusumba baabiwandiika wa mubituwe soka onsoma otuukireyo onsomero nalaba Nasaleera mugamba nti tulabye oyo Musa gwe yawandiikako mu mateeka ne bannabbi bino Musa tiyali ebiwandiika byetugenda okulaba tugenda okulaba ono nti Musa yali ebiwandiika dda nani ne bannabbi nabo baabikola ki baabiwandiika biki baawandiika Yesu mwana wa Yusufu we Nazareti kati olabye bamuwadde Yusufu nga tuga nti Musa yabiwandiika nti ono aliba mwana waani olwo Yusufu yali abeerawo ne bannabbi baali bakiwandiika dda kyona alibeera mwani mwetegekera akanyomera akajja n'ebyabannabbi ntegerakasa bulungi mwana wa Yusufu
kati mugamba Yusufu katonda wammwe waliwo n'omulala mukayanira ndakemba bega waggulu awali mmwe olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali n'agamba nti laba omwana gw'endiga kati ate olugamba nti ate Yesu mwana gwani endiga emukani kati n'endiga nejja nekola ki nekayana kyogamba Katonda y'endiga tuli fenna kakati ebyo tubagamba nti mukomeewo muteekemu amagezi amazaale mu bintu byammwe muleke okuzanyira mu Qur'an musooke muddeeyo mwetereze kubanga bijjudde vulugu gwe mulumba gwe kennyini nkugambye twali fenna mu district mu debate noga Katonda tazaalanga bantu yakoze eki we bazaala netukubuuza bw'aba tazaalanga ffe ono Yesu yamuzaala atya teyamuzaala nti ajja eri Mariyamu yagamba bugambi nti kibe azaala nakigambo nigani afe bayibuli gyosoma egamba nti ekigambo kya Katonda ekiki omwana yagamba nti nze nava mu busiraamu nawo n'okunaabanaaba ne mugamba kakati otambula n'ebintu byo okitegedde akasembayo omukulu yabuuziza ekibuuzo ti oyo omwana yakiresa atya omwana wani yamufundisa yamufunyisa olubuto kitofu bwatu yakikoze eki yakirese naye notunuulira omusajja omuwanvu atuludde emyaka ng'okyabuuza ebibuuzo ebyekito gwe tomanyi omuntu bamufunyisa batya olubuto gwe tomanyi omuntu bamufunyisa batya olubuto kyategeeza ne Katonda bwatu kyogamba ne Katonda bwatu yakola kyovudde olaba mudde mwetegereza bayibuli zammwe bayibuli eyitibwa the revised standard version yakuba ekigambo ekiyitibwa begotten for so God loved the world and he sent his begotten son, his only begotten son. Ng'ekigambo begotten kitegeeza omwana w'omuki w'omuntu mbwe azaalibwa nga waliwo okwegatta kwaki kw'omusajja n'omuki amakulu g'ekigambo begotten. Kati bayibuli ba scholars batuula bagenda okutunga ze bayita original manuscripts nga tekiri mu byawandika tekirimu ne bakijjamu ne bagamba bannange okukakana nga ne new international version ekikoze eki ekijjemu ekigobye okukakana nga ne good news ekikoze eki ekigobye bagenda mu bayibuli kati bakikoze eki bakigoba bagenda babategeeza nti ebintu bye mulimu is forgery muve mu forgery ate mutuwandikireyo bayibuli nga Yesu alina bakoddomi be basenga be kubanga nyingi zifulumye Bikolwa bya Batume essula egenda kubeera ya 17 ogituuseemu bikola by'abatume so ya 17 seka tugenda kusomesa ddiini mbuza nnyirira ebbiri zokka olwo n'olusembayo 17 egamba bwete egamba toli kubanga mwoyo tuba balamu tutambula tubeerawo era ng'abamu abeewamme abayiiya biki bayiiya bwe bagamba nti ki kubanga era tuli zadde lye muganda bwe mukulu mulumba n'abantu abakufaana mukimanye buli wogamba nti muli baana ba Katonda muli zadde lya Katonda naye basanyuse wano nga batisa Hassan Nasrallah naye basanyuka kati essanyu lyabaweddeko ekikoze ekikubye nemusanyuka mwasanyuse nnyo ate olesa akantu banno benimba nga byobalaba era Isirayiri tekwagalanga nako genda olaba abakristaayo abakabeera eBanoni kyebakola bali 30% naye batabo namusi n'amakanisa ewabo mu Isirayiri bawera ekigambo Jesus tebakyagalayo waliwo kiripu gye nalabye nga gundi ayogera Netanyahu naye ng'alifalinga ku Musa Moses abasajja kati olunyiriri luno nti buli agamba nti Katonda azadde muli kubiyiye muve mu biyiye kyovudde aba Yesu nga mumaliriza yaboggola n'okuboggola n'agamba temubiddanga mu bino kasasiro mu Luka essula 4 onyirirwanamu olumu muve mu kasasiro oyo
mudde eri ebigambo bya Katonda musiramuke muwone bwe mujja okuwona. Ne badayimoni abavaako banje ne bakabanga bagamba nti soko osibe dayimoni ezivayo ne zigamba tuli baana ba Katonda, Yesu mwana wa Katonda. Nawe omuntu alina amagezi abalamu n'ovaayo noga nti Yesu mwana wa Katonda, kirira mu maaso. bano baganda b'amajinni Kirira bakabanga bagamba nti gw'oli mwana wa Katonda n'ababoggolera. ani aboggola? Yesu aboggola n'atabaganya kwogera. Bayibuli ziri original ziga nti so si n'atabaganya kwogera n'abagaana okuddayo byogera. Kati bano Oluganda balutwisitinga. Naam. Okitegedde? Kubanga bamanya nti ye Kristo. Kristo tomuyita mwana wa Katonda, yakigaanira ddala n'okuboggola. Yakola ki? Yaboggola. Wabanga yaboggola kati gwakyamuyita omwana wa Katonda notandika okusoma aya za Kurani z'otategeera mu maaso ga Katonda ogenda mugamba otya muluma ne Katimoko n'abakristaayo balaba gundi eno musiramuke muwone. Seeka wange tusiibule. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ndowooza siika sema timbo ina akatalekeka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugenda kusukkaho barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Message eno mugitambuze etuuke ku omusumba Sairasi Mulumba saako ne kagurupu ke bwe batambula nga bagezaako bambi okulaba nti bakyusakyusa ebyawandiikibwa, naye tubagamba abantu abo be mulimba olwaleero bwe banaddayo ne basoma Qur'ani ne bagitegeera bagenda sibira mu hostelo zaffe basomesa eddiini nga basiraamu bapya ate banywere inshallah. Mubakubye nnyo ebirimbo mwabatuuma endiga naye bantu abategeera ate abasoma. Wabarakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.